Tugera kubuluka tuliye ku ffe tulengera emitala abasikale bobote gye bava. Kumba abasajja engeri gye bayita mu bimwanyi biki byayimaze ogenda nga bigenda bizika. Abasajja bakoze eki bayingidde aba special force. Tusanga aba special force bali ku mukazi bamwe baseeko. Tugenda okubuluka bwe mu bimwanyi luto okudda mu kko wali wakakoona. Twabagwambugu. Tubagwamu. Tule bayiga mu Luswayiri nga tutageera bulungi tule wansi. Nga tutuula aliko yali amanyi Oluganda yali ndozo bamuganda bamuki naye ati ne yaddugala buzibu ate nga muwambu naye muki muzibu bali munana nga bali ku mukazi bamwe baseeko ono bwagamba vaako era nga tulaba bintu bitambula tukola kiti tubitegera tulaba ono asikako munne vaako minataka toka tuzizawo tutudde tuti tulaba tuti mpaka bwe bamaliriza baddira omukyalo oli yali lubuto kyali kala tetunakula nyondoza lwali amezi nga 6 banga ebyembuto batubitegera batuganga bano tugamba omwana ayita mu kkundi bakundi yazadde mbuza mama yazadde ati omwana ayita muki mu kkundi nange tugamba batugamba bawakana mwawo kazi alimu omwana muwala mulenzi muwala twagenda okulaba nga bamusazi bamusimbye ekisoba muyuzizza omukazi agudde bwati ebyenda birebeese kirabika omwani na omwana ebiseera ebyo ffe twatege munnange kalungi ndagenda okulaba okutula wansi ng'omusulo ogumugiseewo nanga amaziga ne gajja omukazi agudde eri bwati akola bwati amagulu gakola gati ebyenda nga tulabikankana biti tenyamira nnyo ate era nfuna ekyekanga ekira kya mukazi gwe baasalira mu biki waliwo omuti naye nga guliko ebitooke mutuba naye nga mulimu ebitooke bya Nakabululu ng'eri ebbali waliyo ekikajjo njagala ngende mmenye ekikajjo kati bwenzira eno kumba okudde eno basaliddeyo omuntu nasanga bakamusala bazaalisa 4 ez'emisana ngenda okutuukawo ndaba omutwe bagukasusa eri ekiwuduwudu kiri wano akyuka bukyusi kudduka era ne mukulu wange namuyitako buyisi okutuuka eri yajjango bambuuza kiki amugamba wali batiddewo omuntu naye simutegedde najja agenda okwetegereza akoma nga abadde mukazi naye kirabika naye abadde lubuto bamutidde wali ati ekyo kyammala okuguma omutima gwange nga ndi muto kyamala okola ki okuguma Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Atrabo mlungi nate tukwaniriza webali kubanga otwegaseeko nate mu kanyomero kaffe kano akaaba kadogo akaabazirwanako. Mwattu tujja okubanga tuwayamu ku lutalo lwaffe 886 anno mwattu lwasukkawo kubanga obawulira abakadde baffe bano baagenda paka ngulu eyo ne balwanako ne balwana Lakwena mpaka lwe badde eno. So twogera 886 naye bakadde baffe bano basukkawo ne ku 806. So mbaleeta ne tugenda maaso n'okubanga tuwayamu ne batubuulira olutalo nga bwe lwali, olutalo nga bwe lwatambula, byali bitya, kusoomoozebwa ki kwe baasanga mu lutalo eyo, kiki kye beenyumiriza mu lutalo, mbeera ki gye bawangaaliramu kati. Ekyo kikulu nnyo kubanga bw'oba waleeta gavumenti eno mu bukulembeze tuli myaka 38 nga gavumenti eno kweri
oteekwa okuba ng'olina by'ogyenyumirizaamu, either nga weemulugunya oba ng'okuba mu ngalo nti ddala kye twaleeta kyekyo. So y'ensonga lwaki ffe bakadde baffe bano tujja ne twongera okuba nga tuwayamu nabo tulabe. Tetwagala kutta byafaayo byaffe, twagala tutambule n'ebyafaayo baffe. Abaana bano baali bakadogo, bwe baali bakadogo, kiki kye baakola mu lutalo omwo? Abamu bayinza okulowooza nti tewali kye baakola, kubanga owulira nti abamu baalonda balonde, owulira nti abamu baabasisinkana ng'eyo ng'abazadde bonna baabasse ne basobola okuba nga babajoyininga. So ensonga lwaki naffe tuwayamu nabo. So kinkola bulungi nti ndi ne Kopolo Nyanzi Yasin gwe ndi nayo wano olunaku olwaleero okuba nga tuwayamu. Nsanyusa okulaba Kopolo. Kale mukama wange, mbuuliza ku bannayuganda abo abatulaba. Bannayuganda abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizza. Mwebale emirimu gye mukola, mwebale okutuwagira n'okutudduukirira mu nsonga ezitali zimu. Tweyanza nnyo, mwebale nnyo, mwebale. Ate neebaza mukulu Kisubi okuba ng'otukyaza n'otuyita n'otukyaza, tubeeko bye tutangaza bannayuganda. Katonda akwe ky'osinga okwagala mukama wange. Tweyanziza mukadde wange, neeyanziza nange. Manyi si gwe mulundi gwe ogusoose nga nkukyaza wano, naye nga nkimanyi nti waliwo kati atwegaseeko olwaleero eyandyagadde okusooka okumanya nti gwe tuli naye yaani, tulyoke tugende mu maaso. Amannya agange RA 49 26 80 Kopolo Nyanzi Hussein, munansiko yayingira ensiko mu 83 nga ndi mwana muto alina emyaka 12 ku 11. 12 ku 11. Ya. 83. 83. Olutalo luno lukusanga oba obuyekera buno? Olutalo busingana waffe Nakaseke mu Bulemeezi. Oliwe Nakaseke? Ya. Bulemeezi? Ya. Eri nno mu kyalo. Saawa eno ani akutwala Nakaseke ewammwe? Nakaseke waffe atutwalayo omukulu Honorable Lutamaguzi. Lutamaguzi Ssemakula. Sabika Ssemakula. Kubanga nze engeri gy'empangalira eno. Era Lutamaguzi nafiirwa ne maama omuto. Yatubeererawo n'atuwawo tanka y'amazzi eyakola ku mukolo gwonna ogw'okufiirwa. Twalina abantu bangi. So mu bufunze obw'ekitalo gwe ki ekikuyingiza mu lutalo? Kinyingiza mu lutalo ku myaka egyo 11 11. Kati byasookanga ebyomuzannyo. Kati kamuyite ebyomuzannyo. Ti bagenda ne bakuba UTC 8 ndowooza mugumu UTC Nakaseke. Nali ndi kusomerawo nga wayitawo Kiziba. UTC kyeki? UTC baasi bagikuba nga tuli kusomera eri bayita Kiziba. Waliwo n'ekigo ky'Abakatuliki kinene. Ne bagikuba ne tubasomesa ne batugamba tudde awaka. Kumbe abayeekera baali bagiteze landmine. Olwo tuwulira obuyeekera buli eyo batambuliza mundu mu bikapu. Yabayeekera bambala lugabire. Bali eyo singa eyo bwe batya eyo. Kyebakuba baasi ne tudda awaka. Tubeera awaka. Embeera kumbe waliwo abantu abakulu abaali ba DP ebiseera ebyo. Kinana mugumu, kinana kaali kalulu oba kaali kalulu. Kinana mugumu awe bakubira baasi. Njikira ne bagikuba. Kati bakuba baasi eyo. Tugenda okulaba nga abantu beetikka emigugu. Bafubutuka eyo sanze mifunya weeyo waleeyo Kasambya. Bajja badduka. Naye nga baluulu kyabayeekera bali eyo kyabayeekera jukira nti abaluulu baali basajja b'obote abasinga obuki obungi. Ate nga bali n'effujjo naddala kaali akalulu. Kati batuyitako bagenda. Tuba tuli awo abantu batandika kunyumya ati abayeekera bali eyo. Abayeekera bali eyo. Bambala lugabire. Emundu baziteeka mu bikapu. Ate ffe tumanyi baki
bayeekera bibaani era ng'omuntu yeegomba okulaba kumuyeekera tuba tuli awo tugenda okulaba ebintu bigenda bitabuka mpola abaali abakungu ba UPC badduse bazze mu Luweero mu tawuni bavuddeyo eno mu kyalo baddukidde mu tawuni w'obulenzi bikyawo bakampinzi tugenda okulaba abasajja abakulu batandise okujja bakola ki waliwo awe waffe awo ekitundu kya waliwo omusajja ne kati oba akyali wamutakizza Kambugu batandika okuperereza abantu n'omulala bamuta Zakariya Tamale yabeeranga kigegge naye bambi yafa abasirikale bo tebamutta ye Kizza Kambugu nkakasa akyaliwo kubanga yalina n'omutabanyi oba Semanda yali mujaasi yamuwaayo kati oyo omukulu Tamale Zakariya Tamale naye yali mobilizer bali basajja ba DP ngendo kola bajja balisa abantu enjiri kumbe enjiri nabo bagijjawa bagijje eno Semuto bakaddu omukulu Kaddu omukulu Tamaguzi n'abalala banadduli kakati tugenda okulaba nga Zakariya Tamale asinkana bakadde baffe bajja kiro ne banyumyamu ng'abasajja bakulu kubanga edda nga gwe omwana omuto ali tosobola kusemberera abantu bakulu obeera eri bwala kati tuba tuli awo maama atubbirako waayi taata wamwe nanyumya balina nno abambu abayeekera bali eyo bakola ki bajja yokera nti nga waka tulaba enkumbi kubanga twabeerere ewaffe mu kimutera by'ekinaana twali bato nga tulaba ab'ekibatu nga bambala t-shirt myufu nga kuliko ekiddugavu n'ekibatu nga abadippi bambala gundi kiragala nga kuliko akeeru enkumbi negamba kakati bajjanga nebanyumya twabitegeeranga tugenda okulaba abantu bagenda bakola ki olwo tuyingira omwaka gw'ekinaanamu 2 embeera etabukira ddala mu bulemeezi olwo omuntu wa UPC takyasala asigala Luweero mu tawuni olwomuyeekera asazeeko ekyalo katugambe nti ekyalo kisazeeko okuyita ku kolansi okudda eri mu bitoogo eyo omusigala w'obote takola ki owa UPC tasalayo nga tutandika bulamu bw'abayeekera ennyimba bazimbye biki genda okulaba abasajja abajja babaniriza abo bagundi bataddewo Kanankole Kigongo oyo yakubirizanga nnyo okulonda obukiiko era kyebasooka okukola kwe kulonda obukiiko bino ng'obiraba gwe nga balonda nga sinnayingira naye nga ndaba naye nga twegomba nnyo okugenda we tulaba kulaba abayeekera abo kati tuba tuli awo bamaze okukabba waliwo ekitogo kibayita kati bw'oba ova eno oyitiddewo obulenzi waliwo awo bayita erumansi bawambawo abayeekera bawambawo tugenda okuwulira ne Nakaseeta ekitogo kibayita Lugogo abayeekera bakoze eki bakiwambi tugenda okuwulira ekitogo kibayita Kikuba Nnimba ekiwoko nakyo bakikoze eki bakiwambi tugenda okulira nga beetolodde mpaka okukomeena ebukalabi eno yonna Kanyanda wa Kirolo tolinawo oyita watali kitoogo otyo eruweera ebitoogo byonna bikoze eki buli woyita babikutte ku ddanzi awo wonna abatugamba baana baffe kakati abo ba mukulu Tamaguzi awo baali buyeekera nga tebunnakula nga buto Tamaguzi basajja ne bamugwikiriza ne bamutta n'abantu bawerako basukka mu bantu nga 8 awo bawerako bamuttira bali 9 kati bamutta wenjukirako waliwo omusajja bamwogerako batawulira babogera batata nti n'enkanjiri kirabika bamusse nejjita waliwo n'omusajja gwe bayitanga jjita kati bajja tugamba basajja bobote basajja abobulu biki babulu BP bawangangusa kabaka biki alina bagala kututta kati awo buyeekera ne bujja nga bukula mpola kati bwe bukula ate abayeekera ne bafuna essanyu litya abantu babaagala nnyo abantu b'emulemesi abantu abayagala abayeekera okuva Essingo esaza ly'Essingo okugwa mu bulemezi bayaniriza nnyo abayeekera era babaagala nnyo kubanga buyeekera bwe bava eri sitole batunyumiza bataata
nti bava e Kabamba mu 2007 balina bye bafunayo ababeegattako ate bakulira Kiboga Kiboga Lwamata wali abasajja abo wagenda olulala n'okolako eggulire omukulu Kasaakwa be bamu beeyo beba afande Jiba Ssentongo abo beeyo. Kati waliwo n'abalala waliwo n'omusajja omulala muyita yali Siraji Nkugwa be basajja abayaniriza abaki abayeekera. Waliwo n'abasajja abalala ab'amaanyi awo abayaniriza Ekiboga abasajja abakulu abo ne baaniriza abayeekera. Kati ate ne bakiguza ab'ebulemeezi balutamaguzi banadduli abakaddu abo ba afande Sula Serunjoji abo nabo ne bakikola ki ne bakigula. Kati ne bajja bakisaasanya mu bulemeezi bakambugu bakifunira kizza kambugu ne Zakali abatamale gwe kakati nze wetubeera awo 83 waliwo omusajja yali musajja mulaalo mulungi nga mutajime muleefu yakubanga gulunenti naye nga ayambalanga full combat. Kati nga mbeera naye nga ndi mumpi bwenti ngagamba nga tutambula naye kakati tuba tukyatambula naye wegatibwako omutabanyi wa Tamale Zakaliya gwe bayita Kafeero twamuyitanga Mudomo Mbaaya era abalwanyi abasinga bamumanyi yatambulanga ne Kaggwa omugenzi Kaggwa. Kati Kafeero yali muvubuka akuze sijja muyita musajja. Kati nga tutambula naye ng'agenda agamba biki tujja kulwana kadogo tambule ffenna nga bobanya abasirikale batuuka ababeekera mu bulemeezi ne batandika n'okwana abakazi. Kakati 82 era 80 ziramu 82 awo kakati awo oyo musajja omuwanvu oyo gwengala Jime muleefu ne Kafeero Mudomo Mbaaya. Jime oyo muleefu yatwala Kafeero okumuyingiza obuki obuyeekera. Kati Kafeero naye najja nga tuli baana bato n'agamba baffe nze nagenze yali asamba nnyo n'omupiira ajja abagamba otyo ffe tuli buto. Kati 83 olutalo olwo lutandise okukalubamu ebintu bitandise okukola ki okukalubamu byakalubamu abitandise okukola ki life eri ye82 egenze ekola ki bano abadduka okudda eno e Kampala bagenda nabo ne beegatta ku ki abamu abaali balese Maria bwe bibanja abalundoza nabo ne bakola ki ne beegatta ku baki ku basirikale b'Obote ne bagamba nedda ne bakola okulaba nga beegatta ku basirikale b'Obote okujja nga balumba kukola ki bakomewo eno bagobe bano abayeekera mu bibanja byabwe. Nkitegeera kati tuba tukyali awo 83 embeera ekola ki ekaluba abantu batandika okufa basajja batandika okututta batandika okutulumba buli sayidi neki sayidi batta abantu basala abakazi babamala obevunika kuba basala ab'embuto babasaze. Kati waliwo Stanley omukulu oyo yali atambula ne Komanda Beero. Komanda Beero yabeeranga ku lugogo e Nakaseeta naye nga Beero atera okujjawo manya Stanley Muhanji. Kati Stanley Muhanji akwana omukazi yalina omukazi gwayagala. Kati aŋŋamba gwe yampita na yanga jangu oyo muwala geno omumpitire kumbe yali yamwagala dda yali mukyala we ndowooza nga boogera nga atandikirawo ng'agenda antuma naye ng'ayambala uniform nga musajja mulungi mulaalo anyirira bulungi. Kati lumu ebintu bwe byatabuka olwo mukadde wange taata wange afudde battamutte obulwadde bwamutta bwa bulijjo naye olwokuba tewali bujjanjabi n'afa. Kati nga maama yasigaddewo. Kati embeera etabuka maama agenda ne mukulu wange nze ng'egye nali nsiga ntambula n'abasajja bano namba maama adduse ne bakulu bange agende. Kati Stanley atuuka okutambulamu Stanley Muhanji afaana Stanley Muhanji ajja Eggombe kakati abwajja Eggombe akomawo ansanga ndi muki mukaditaaki katugambe kakampa ditaaki zaali z'abasajja b'Obote ng'akolamu ka training awo tekaali kamaanyi
kota wengeji twatambulanga ne Jimmy ono mulefu ng'ebimu ngeze embiyiga nga guruneti atuyigirizamu n'asumululamu naddala zino ez'akananasi ezirina gundi skin ng'ey'enfudu ezo bakuyigiriza nawe ne weeyigiriza kati yali atyo tuyigiriza yali stick guruneti ene yakulanga ekisota yombi ntemu nnyo tebamala gagiyigiriza ki muntu kati tubeera awo nangamba akati omanyi nti betundabanga tugenze oyo Jimmy mulefu nti ojja genda olekingenga ojja ompanga amaki amawulire ati nagenda nga ndekinga ati jana mugamba basajja era olumba ali battu omukazi yali olubuto nga nine mukwano gwange kalungi tugwa mu basajja nga tuva ku ffene twali tugenda okulinya ffene yali kasozi bwati ng'osobola okulengera emitala kati tugenda tubuluka tugenda tulinye ku ffene tulengera emitala abasirikale bobote gye bava kumba abasajja engeri gye bayita mu bimwanyi biki byayimaze ogenda nga bigenda bizika abasajja bakoze eki bayingidde aba Special Force tusanga aba Special Force bali ku mukazi bamwe baseeko tugenda okubuluka bwe tuti mu bimwanyi luto okudda mu kko waliwo akakoona twabagwambugwe tubagwamu tule bayiga mu Luswayiri nga tutageera bulungi tule wansi nga tutuula aliko yali amanyi Oluganda yali ndozo bamuganda bamuki naye ati ne yaddugala buzibu ate nga muwanvu naye muki muzibu bali 8 nga bali ku mukazi bamwe baseeko ono bwagamba vaako era nga tulaba bintu bitambula tutukola kiti tubitegera tulaba ono asikako munne vaako minataka toka tuzizaawo tutudde tuti tulaba tuti mpaka bwe bamaliriza baddira omukyalo oli yali lubuto kyali kala tetunakula nyondoza lali amezi nga 6 bange byembuto batubitegera batuganga bano tugamba omwana ayita mukkundi bakundi yazadde mbuza mama yazadde ati ya mwana ayita muki mukundi nange tugamba batugamba bawakana mwawo kazi alimu omwana simu muwala mulenzi muwala twagenda okulaba nga bamusazi bamusimbye ekisoba muyuzizza omukazi agudde bwati ebyenda bireebeese kirabika omwani nawo omwana ebiseera ebyo ffe twatege munnange kalungi nagenda okulaba okutula wansi ng'omusulo ogumugiseewo nange amaziga ne gajja omukazi agudde eri bwati akola bwati amagulu gakola gati ebyenda nga tulaba bikankana biti tenyamira nnyo tuba tuli awo waliwo omusajja bambi yali tategere nti abasirikale webali awo naye yali asaliikiriza ebbali eri agenda okukola bwati ng'alaba mu kasiteesinyi kaali katonotono ng'alaba abasirikale n'adduka kati bano ne bakyuka bagoba eki abaaliwo awo ne tusigaza abasirikale bameka 2 batugaba ne babuuza munnange oli buuza gwe oyagala badduka gobooli gweoyagala ki ko munnange njagala agenda pama nagadduka ogenda opame nadduka ne bambuuza gweoyagala ki nange njagala kupama nange nekola ki enjolekera netudduka Kiwalazima kati netudduka Kiwalazima netutuuka eyo kumbe bali nabo bamuleefu bategedde mission nti abasirikale bobo tebakoze eki bayingidde aba Special Force abo kati tubeera awo tugenda tutambula tuba tulye tumugwako tumugamba abasirikale batidde wali omukazi atugamba tubitegedde kati awo tutandikira okufuna obuki obuvumu gwe eno scenario njiwulidde nnyo mu lutalo ey'okusala omukazi okuwakana okwo mwana mulenzi muwala ne basala omukazi ng'oli awo olaba ate babaze omukoze gwe mulundi gwawe gwasooka okulaba omusajja nga yebaka ku mukazi ate n'olabira ddala nga basala n'okusala kati twavaayo nga ffenna twenyamidde tubeera awo naga twabitegedde kati awo tubeera ne stand muhanji oyo wajjira nanga akadogo kiki nemugamba taata wo waliwa nemugamba taata yafa nambuuza ate mama nemugamba nti badduka naye simanyi gye bakola ki gye bali kati baali beeyongeddeko awo bayitawo Lukese Kasambya Lukese gye bagenza okugira nga bavudde amaka eyo kati netubeera awo kati mba nkyali awo mukulu wange n'akomawo mama n'amulekayo eri baali baddukire n'akomawo tuba tukyali awo ne mukulu wange
ate era nfuna ekyekange ekirala kya mukazi gwe baasalira mu piki. Waliwo omuti naye nga guliko ebitooke mutuba naye nga mulimu ebitooke bya Nakabululu ng'eri ebbali waliyo ekikajjo. Njagala ngende mmenye ekikajjo kati laba bwenzira eno kumba okudde eno basaliddeyo omuntu nasanga bakamusala bazaalisa wanya ez'emisana ngenda okutuukawo ndaba omutwe bagukasuseeri ekigudugudu kiri wano akyuka bukyusi kudduka era ne mukulu wange namuyitako buyisi okutuuka eri yajja ngo ambuuza kiki amugamba wali batiddewo omuntu naye simutegedde. Najja agenda okwetegereza akoma ngamba abadde mukazi naye kirabika naye abadde lubuto bamutidde wali. Ati ekyo kyammala okuguma omutima gwange nga ndi muto kyamala okola ki okuguma. Kati ne ngamba naye nasimatuka luli tebaatutta. Ekinkubaga ne ngamba omukazi ono lwaki baamutta nze ne bandikawo ne batulekawo ate ono mbadde ngenda wali nengwa ku kikangambu ngamba kirabika Katonda ntaasiza omulundi omulala nyiza obutakola ki tantaasa. Kati embeerawo nkolamu katraining katonotono okumanya jjukira ono Jime yali atugenda atuyigirizamu ebisinga obuki ebingi. Tutambula ne Stanley Muhangi andeeta eno Egombe angamba omanyi nti obadde mukwano gwa oli mukwano gwange jatugende. Omukazi oyo muwala oyo njijukira neerabiddemu kati oba yamuleka oba yagenda naye okuvaawo kubanga yajjanga ku lugoga we Nakaseeta ye nga abeeramu obba nga gyalawuna oba yali simanyi ki yali azannya ennyo mu biseera ebyo. Stanley Muhangi twala Egombe tubeera mu kampu eyo ey'Egombe tubeera Egombe awo Entegeera Kyalugonza Afande Kyalugonza naye nga musajja yali mukambwe naye nga abantu be baali balwanyi. Kyawe entandikira ogenda ku Lakers kati ne babegenda nali ntandise okubeera kati Stanley ono Jime muleefu engeri gye baali boogera olulimi olumu amugamba mwana oyo yagenda aleekinga buki bulungi Lakers muki bulungi navuganga lupanka nalina kayunifoomu kange ak'essomero sikata ne kakaki era lupanka lwange. Kati jjukira abasirikale b'Obote baatwala akabaana kanene nga tebafulowinga nnyo baana bato kubateekako nnyo biki ate bannategeera nti abaana abato namwe tuli mu lutalo tuli bayeekera. Ekyo basooka tebasooka kutta baana bato tebasooka battirawo naye ebintu kata baamalu kitegeera otyo ne kata baakitegeera awo nga towona nga tokola ki towona. Kati nenyingiramu nembeera mu mbeera eyo tutambula n'abasajja kati Stanley Muhangi tubeera naye nga ndi Lakers amanya embeera gino gitukola ki akola ki entambula naye bwentyo. Kakati paka tugenze tukulira mu ki munda omwo naye okuzaako emabega nti wano nga tuli ku lugogende Nakaseeta tulya mu bitundu bya Nakaseeta nti amasanyu gaali mangi. Waliwo omusajja bamuyita Kiwala Kapiteeni Kiwala kati kirabika yafa bambi. Yali musajja yasooka kuba cadres bano aba political commissar ngategeera ng'ali ne cadres naye nga katugaye abaasomesanga enjiri. Kyemujjukirako yayimiranga ku kituuti yali musajja mumpi ng'ayimirira ku kituuti n'asomesa kusooka kufuna kyayimirirako otyo abantu bamulengere. Era waliwo n'eŋŋombo nga kugamba oba omuwavu kakkana kkuba oluyi. Kati abasajja abo batukolamu nnyo omulimu okutugumya n'okututeekateeka. Kati era awo waliwo omusajja omulala bamuyitanga Ssebbowa era yabeeranga ku Lugogo. Kakati abantu abo oteekeko n'ebbeero naye yali eggaba Afande ebbeero naye yalabika yakola ki yafa. Kakati nentambulira mu ntambula bwetyo paka we twatuuka ekinaana mu esatu ebintu ebitabuka nenzigwerayo. Bwe nzigwerayo awo ne tutawanika awo. Kugwerayo otegeeza ki? Ekigere anti luli oyingirira ddala. Ne tutandika okutambula ne tugenda Ssingo tubeerayo ne tupatikana tubeera mu kubonaabona naye kyatukola obulungi nti waliwo embeera we yatuuka
oba oli awo singa tetwava mu bulemeezi oba singa n'olutalo oba lukyaliwo obanga emirembe gyali mingi bayeekera baali abakulu kuffe kubanga abantu banywanga omwenge n'engoma ne bakuba naye ng'aduuyi aliwa ali mu tawuni wa Eruwero nga baasiba gundi zaabwe fensiivu zaabwe nti walutusibyewo n'abayeekera basibye alumba munne gwe bakuba atulumba gwe tukuba nabo abalumba gwe bakuba kati jjukire n'abantu ne babeera mu bulamu nga bamanyi nti obwe buti obulamu bwe bugenda okukola ki okubeera naye bwe bwakyuka ne tugenda essingo bwe nalabira nti embeera si nnungi kyekyaliwo abantu baabonaabona era ngenda ne ŋŋamba abantu nti abantu abaali mu maka g'abayeekera tewali mulimu gwe bataakola tewali mulimu kankyogerebwe nti abantu be baasalako nti nga bali mu sayidi y'abayeekera mu maka g'abayeekera nti be babatwala kati nga bwe tulaba wano we tuli wano tituli UBC wano yekola ki yetwalawo abo bonna nze ngamba nti afande Tofiire kye yakola na bano bakikola afande Rwejema kye yakola na bano bakola ki bakikola lwaki oyogera bwoti ekinjogeza ekyo mukama wange baali ba civilian mwe muli ba military otyo omuntu akuzibira ndowooza aba akoze omulimu munene ne bajja ne bamubuuza Kisubi mulabye ayitaawo nti bannaye sinnalaba musajja oyo sinnamulabako wadde okulaba waayise nti okakaza nti sinnamulaba ne bagenda Kisubi obulamu obwo ne bukola ki ne buwona ate ono Kabe Kasinji bwe batuuke ne bakizuula nti yabadde akutegedde wooyise ne bakomawo ne bamutta gwe n'osigala ng'oli mulamu kati nze kyeŋŋamba nti bakadde baffe tebaakoma ku ekyo ne bawaayo abaana baabwe kati afande Tofiire yajja mbeera ey'okufa n'okuwona Tofiire yajja n'omwana we simanyi ekibuuzo kiri nti teyajja naye tuba tukyali awo abantu abo bakadde baffe ne bawaayo ebyobugagga byabwe byonna ekintu ekyo kyali kyangu bawaayo emmere bawaayo buli kimu kyonna kyebalina omuntu awaddeyo obulamu bwe akkiriza afe gweosigale nga wooli ekyo tekitera kusangika n'awaayo abaana be bagende beegatte ku ki kati nga Zakariya gwe ggame yawaayo abaana be naye bonna bayinza okuba baggwawo kubanga oyo mudomo mbaayi ali mutabanyi w'omukulu Erutamaguzi naye yawaayo n'awaayo wanaliko ne Meja retired Kaddu aŋŋamba muzeeyi yagenda n'abasaba kati waleero embeera eyo kati bw'obala abalamu kati abakyali abalamu ababe ba senior officer basejjusa bajja n'abaana baabwe bameka abaali mu kabineeti eyo tebajja nabo baabasanga eno kati wegambye nti omuntu we waffe mu bulemeezi kye yakola Tofiire kye yakola n'omuntu we waffe ekikola ki yakikola olw'okuba nti bano afande Tofiire yasobola kuti afande nti olw'okuba bo baali baliida ng'ebakulembedde ki ekintu era nga yo master planner naye mu mirimu gino egya bulijjo abantu baatuyiirawo omubiri naye ate nga bayiirawo baana baabwe kakati siyinza okubajjamu begambye abo abantu abaali mu maka g'abayeekera oba abayeekera ekitundu kye baali batwala omanyi bino mukulu Kisubi tujja wano tuba n'obulumi tuba n'obuki n'obulumi ti omuntu n'atuuka na mu nsiko eyo abantu baafa twafa ebintu ebyo mukulu Kisubi wali olususiza ku muwogo oyo gwe tuli oyo noddira ekikuta kino
n'ojjako akakuta kano akasusu akabaako ettaka n'okyanika na buno obuti bw'osalamu bw'otyo bwamugo n'okyanika wali ne kikala n'oddamu n'omufuna ejjinja oba waliwo abaabanga n'obunu oba ejjinja n'ofuna wali olwazi ne muddamu ne mukoonakoona ne bafumba obuugi ne babunywa. Ekikuta kya mugo kino ng'oggyeko akasusu. Sebo sibeerangako mw'eyo mbeera. Kakati ssebo muganda wange abantu banywa ebikuta bya muwogo ne babifuula obuugi abantu ne bafuna ekiddukano eky'omusaayi. Era abo baali ba political leader obukiiko buli awabanga abantu awali kampu y'abantu baateekangawo obukiiko obwo ne busomesa abantu muve okunywa ebikuta bya muwogo mujjako newankubadde tuli mu mbeera embi naye mujja kufa mukole ki tuggwewo. Era we baateekerawo enkola ey'ebigaali ebigenda okusaka ki emmere. Era ebigaali ebyo byafunibwanga abasirikali bamukwata mmundu naye ng'ate emmundu mmeka nga bayinza obbawa maaka 4. Agamba nga wano nali ne Sula Serunjogi yangamba bamuwako emmundu ndoza zaali nga 2 emu eri ku lusozi sibanyewa maaka 4. Era baba bakuwadde emmundu etegeerekeka nga si maaka 4 nga bakuwa esaala obeebaamu amasasi 10 weekuumisa ate nga n'amasasi 10 tegawera mulimu amasasi 2 limu 2 ekinene nnyo ne babateerako kaggulu nente naye ng'okulembedde abantu 300,000 ng'olwo abantu b'essingo okumanya baayagala bayeekera baali baagala baana baabwe katukyogere bwe tuti nga abantu bayinza okugenda bamanya mukulu Kisubi yalina olusuku naye yadduka naye yaddukirawa gyegindi bw'aba ali kumpi ne babagenda ne bamusaba emmere eri egindi tuba tujagala ogikima ogituwadde agamba ate nkikozesa ki ne mulumba naye nga we mulumba mugenda kuyita ku balakisi z'abaki ku ditaaki z'abasajja b'obote ne mugenda ekisinde ky'abantu 2 naye nga kuliko emmundu mmeka 2 oba guluneeti n'emmundu ki naye neebanga emmundu ng'eriko n'amasasi agawera naye eminye 2 bakulembedde ekigaali ky'abantu 100 mmeka 2 ne mugenda ne musaka emmere eyo ne muleeta ne muleka ku opi gye tuyita road block twagiyitanga opi mu nsiko ne mulekako bw'oleeta kawogo n'olekawo omuno bw'oleeta ettooke n'owagulako ekiwagu n'okireka wali abasirikale bano abali ku mapambano nabo basobola okufunako kebakola ki kebalya kati netuwangalira mu mbeera eyo kakati nze sirabangayo afande Tofire afande Sejjusa oba afande ono omukulu yali dokita waffe mu nsiko tiyagenza okukimbe Besigye wabula abantu ba bulijjo naffe abajaasi abawansi abasirikale abayekera abawansi fe twaleetanga ebyokulya. Kati omuntu oyo akulabiridde olubuto n'akuwa n'abaana ate n'akubeererawo ng'olowooza batalwanye. Balwanidde ddala. Ebiseera ebisinga batugamba nti olutalo bwe lubulamu ekyokulya luba lulemye. Kakati lwaki ekintu ekyo nga nze Kadogo nvuddeyo okukyanjuluza bategeere nti Bulemeezi ebitundu ebyali mu lutalo nga byali mu mikono gy'abayeekera. Abantu abaagoberera abayeekera nga tudduka tugenda mu nkoola. Abantu abo baali bazira. Baafune okubonaabona okwekanaakana ffe ate ffe nno kaali kale kubanga twalina ebissi nti akutambaala naawe omutta naye saasira ono kituufu atalina kintu kyonna omusajja najja kubuuza abayeekera baliwa ansa gyolina omuddamu sibamanyi ndaba abasirikale bambadde nga mwezi n'enkola ki enziruka. Kati bwetugenze bwe tugagenda paka waliwo embeera mu 93 nga gunaatera okuggwako embeera ekaluba mbeera bwekalubamu nga ne gitubadde tujja emmere eweddeyo okumpi ensi ekaze olukoola lw'essingo n'olukoola lw'ebulemeezi enkoola ezo ngazi ne boddira abantu mpozi kati naye luli ekibuga kyammwe tokiraba kino timuli n'abantu n'obakwata mu biseera 2 kubanga kati abalunzi bangi luli waliyo nsolo nga balunzi batono nnyo wabangayo nsolo ezo engabi mbogo mpisi
ebisolosolo ebyo nsiko eyo nakyo saalabayo saagala nnimbe empologoma saagiraba naye ngo zaaliyo embogo zaaliyo enjovu zaaliyo envubu zabeeranga mu migga egyo esingo n'eŋŋoma ebisolo bisigadde bino byonna byaliyo naye empologoma yo saakola ki kati abantu bonna baggwera mu lukoola naye ng'olukoola lwamira abantu tewaali mmere n'alunda baaliyo batono abaalinayo ente baali baki batono nnyo nenga emmere tulina gijja mu nsozi eri mu balimi esingo oba okkomawo eno mu bulemeezi okukima ki emmere abaabanga okumpi ne mayanja nosomoka n'ogenda wa jukira mu kusoboka mayanja oyo nga tugenda esingo abasinga obungi ebyobugagga byabwe babireka ogeza baalundanga embizi ng'ogitwalawo yalina sigala kituufu abaalundanga ebiriga byalina sigala ng'obitwala baalundanga okujjako abaagezaako kusomosaako be baalina ente nga baziyise eno sayidi y'ekiwoko n'ogenda magoma n'ova emagoma n'ogenda waliwo ekyalawo nkyerabidde n'ogenda ekagango n'ova ekagango nodda we bayita kalagala awo oba otandise lukoola kubanga awaabanga wabigere ogenda ogw'eyirembo ova eyirembo odde ekikondo eyo eyiremba oba kalagala ewali faamu ya kyamufumba mpulira biwulire ebyalo byoyogera ebisinga kati awo baafunanga paasi etwala ente naye ate eno ku mayanja ente salawe bazisomosa oba bazisomosa nga zesi engeri gyetwali abato simanyi bulungi kakati awo embeera abaana ba bulijjo neebanyiga nnyo nga n'emmere ekendedde eri mu nsozi esingo gye batu tugijja ekiseera abantu wempulira baatuuka ne balya nnyama oti ennyama neetandika okuliibwa ate nebakola bubi nayo naye nebakola bubi kakati ate awo n'ente nazo ne zikendeera awo ne wajjawo woode yagamba nti abatalina nnyo kakwate kubayeekera bakomewo wa eno beyanjule kati mwabo abajjanga okweyama mwali abantu abakadde nnyo abasinga okukosebwa olutalo baali baana bato n'abakadde n'abakyala naye abakyala abo baapambana era mukulu Kisubi omukyala bw'aba obufiira ku nnaku 5 omukyala ayinza okufiira ku nnaku 7 kituufu era toweeyubaala naye kituufu nkimanyi kakati abakyala abasinga okukosebwa abaana abato naddala buno omwaka gumu myezi 6 myezi 7 myezi 8 baafuna endwadde ez'enjawulo abalala bakadde kubanga yali teyeesobola n'abalema abalina obulemu baabonaabonera mu lutalo ate baafa nnyo kati bwe baba baafa nga bazibira fe bayeekera ate nga twali baana baabwe balwana kukyusa gavumenti tulwana kukyusa gavumenti kati nga bw'olaba Israeli enoonya Hamas ne Hamas egibulidde mu kantu katono kubanga bakunyumiza Hamas manyanga gundi Gaza teyenkana wadde Rwanda kati weebuuza abantu abo ku maanyi ga Israeli babula batya kitegeeza abantu baba wagira oba bafa ne baggwawo naye nga abantu baba basigadde nabo kati ndabye ekifaananyi ekyaliwa ekyali Luweero oba twali tufa ne tugwa naye nga abantu baffe tukoze eki tuli nabo kati abantu abo beŋŋamba abaagera n'abayeekera mu nsiko abamu ne bakomawo ne battibwa abalala ne basigalayo ne bajja ne gavumenti nga tumaze okuwamba Kampala kati tubabale mu bajaasi era baba basaana kubalibwa anyway babalanga abalwana naye tebabalira mu bajaasi kale lwaki kino nkyogera lwaki pulezidenti yali mugezi n'agamba lwaki yagamba nti abantu abayingira 81 paka 86 sebadizaata ndowooza enkizo yagijja ku bantu abo kubanga abantu abo era baatuuka nabo ebintu nga bisobye ne beegatta ne batwegattako naba ne bakekeza ennyago be bamu bw'owulira baatuuka e Kampala ne badda eka kituufu
yenga ogugu gwali gumu kwagala kununula ggwanga naye si kubeera mu musirikale kubeera musirikale naddiika bebo bayita abanya okiraba ndowooza kakati okulu Kisubi eŋŋambira nti abali ku mulimu ogw'okuwa abalwanyi akasiimo baali badde beesimbu ne basooka batunuulira baki abantu abo bayinza okuba tebakyaliyo ekituufu abamu bakoze eki abantu abo bonna b'oyogerako Sibe Haji Sseddunga baakulira beebo kubanga beebo abaalwana naye nga tebaakwata mmundu naye nze bwe ntuuka ku kyalo ekyaffe ku byalo ebyaffe era mukulu Kisubi lwakuba nti obusobozi tetubuyina naali kutuusiza nti wano ewamwami Zakariya eyali mobilizer ng'olutalo abayeekera bayingidde mu Bulemeezi era n'awaayo n'abaana n'otunula efamire ye bwefaanana naye kutuusa awalala nti wano ewaali ewamwami ani so baamwogerako emabega awo omwami abeera eno Kibaale musajja yeddira Nkima Babumba ye nno yali mujaasi ate yasooka kuba mobilizer naye bw'otuukawo oyinza okukaaba amaziga nga famire ye kunyumiriza bwe tuvaawo ne tugenda waliwo omusajja yali Lumpewe musajja yeddira Nseenene yawaayo abaana 7 naye ekyomukisa obubi bonna ne babakuba ayinza okuba nga yasigazaawo bamuyita Nkata 7 gwonna bantu bawangayo abaana baabwe era tulowooza nti bino omukulu byabadde anyumya nti babakubanga batukubanga nti bakubanga binyonyi bakubanga baana ba Bulemeezi olutalo olwakomekereza okuggwa nga lufiiriddemu abantu 80 ku kakadde tulowooza nti baava wala bapa bangi kakati eyo enkovu abantu bagiina era tugiina enkovu weeri kakati olwaleero era kyovola nti oyinza okusanga omwana ajja ayogera ng'omulalu olumu mukulu Bisasa ajja wano n'akaaba bukaabi n'essimu nenya nesikola ki n'essimu nenya kituufu kati ebyo byonna bizibu biri ku ffe abaali mu nsiko ne bakadde baffe naye nga kyetuba bannayuganda kye babamanya nti abantu b'e Bulemeezi ewaali abayeekera ebitundu bye baali bakutte abo baafa n'okusinga bamukwata mmundu kubanga be baali engabo kituufu kati omuntu bw'ava eri n'abajereegerera mpulira ennaku lumu olina omuntu gwe nalaba oba yakyalako wano bwe bayita Kizito amannya agaggwamu lweruweera eyo eyagamba nti bamuwa omudaali nga tekuli kantu naye nga yagendako ne Rasha siniya soja kuba bulooka ez'ettaka mu kibanja kye ekitali kibi kubanga ne bulooka mulimu naye nga muteeketeeke nga muki nga muteeketeeke ne bulooka zirina ebyuma ebizikuba tekyetaagisa nze kubeera nga ntandika ogenze wano okukyalirako omukulu Kasaakwa be yayingira 4 waliwo nali njogera naye oba kituufu kye yaŋŋamba amannya ga maama we ge matuufu yaŋŋamba maama wa mumanyi ye Nnaalongo bamuzaala awo ku 72 ekiboga naye Kasaakwa si yali badde awo wamusanga kubanga alina ettoffaali yateekako ddene naye ng'oyo baasiibula musiibule mu mirembe kituufu naye bantu bwe bafaanana bwe bato bakyalirako Afande Kalifaani embeera gy'alimu wagiraba nga tenabadde wa Katimbo Kapiteeni Katimbo Kapiteeni Mulamba naye bw'otuuka ewa Kapiteeni ogamba owaayi kino kiki naye nga so era abawandalulusu okiraba mobilization bwe twava mu nsiko yafa mobilization yafa nga tuvudde mu nsiko
efetya Moscow era kyovola nti bw'osingana NRA kyenanyumirizaamu kiri ekintu eki oba biri ebi NRA yatuyigiriza empisa Kisubi mukulu Kisubi fe tulina skill zonna ezisobola okufuna ssente mu ngeri yonna mu bulungi ne mu bubi twamenyanga banka tumanyi we tuyita okumenya banka twateeganga emmotoka tumanyi we tuyita okuteega emmotoka twakubanga poliisi tumanyi we tuyita okukuba poliisi naye ffe batuteekamu empisa era Kisubi osanga omuntu NRA nagana NRA bw'obanga omutadde ewuwo obanga safe pozi nga teyali mu NRA kisooka tulina empisa ate tutya twasigalamu okutya kujja mukulu Kisubi nti mwagendanga okusaka emmere tuli ku mpisa mwagendanga okusaka emmere komanda n'abagamba nti omuntu naye njagala baluma omuntu okumeketa akawogo tumala kutuuka mu kitundu gundi kati go tudumidde enjala ekuluma omulina omwetise tolina mulyako noga tujja kumulina nga tuumudde entebe okuva wano mutambuza kigere nane mutuuka entebe tuuka entebe nga wamenye kawo ku muwogo oli gwe bakuwadde okwetika nga wamenyeeko akatundu wakamekesi olabe ekigenda okuvaawo wabeera obuzibu bw'otalugenderamu okubwa emiggo n'okusibwa mu kinyezi twayitanga ndaaki ebbanga eritali ggere weetumiikiriza oyakuyiga bubbi naye olwaliwo bwe ndaba babba ssente za gavumenti neewuunya era nenzirawo nensibula kekali kagambye nti mobilization yakola ki yafa yakoma mu nsiko singa etteeka oba n'empisa ze baatukwasisanga n'etteeka eryali mu nsiko singa lyerikola kati singa Uganda buli muntu yenyumiriza mu nsi Kisubi singa tetubuuka binnya mu kibuga singa tetubuuka binnya singa tetubuuka Soweji nze saagana kujja mu kibuga okujjako gagongambe nti jangu eno ekisooka kye nti okimanyi ntya okuntomera era lumu omukyalo wa poliisi wali abakuuma wali ku parliament yansaza wali ow'emmotoka bwakuwa owa booda ayagala kukulinda kati ne weebuuza kwerabirira tewali asaasira tewali alekera munne kati kituleetedde obuzibu mu ggwanga lyaffe Uganda ow'ekitiibwa pulezidenti tietteeka oba empisa zimwatukwasisanka mu nsiko bwano tezikyakola bakadaazi bonna omulimu gwabwe baguleka mu nsiko kubanga olwaleero omuntu bw'aba asobola okubba ssente za gavumenti ate nga tazibbye nti oba nti naye nga zigenda kukola mulimu gugasa bannayuganda nze kinnuma Kisubi nze saalirumiddwa nnyo oba nze sifunye kale kanjogeremu bwe ntyo naye n'amazzi amalungi gye twalwanira ne gabulayo n'oluguudo otunuulira disitulikiti y'e Nakaseke eyalimu olutalo lwonna kumpi egaali amaka g'abayeekera nga temuli mu luguudo lwa kolansi emyaka 38 olwo bakadaazi baba bakola nga temuli ate kiwali badde wa luguudo lulimbalimba nga luva ew'obulenzi ne lukyamirawo ekatika ng'oyisiza ekatikamu ne lukwata Nakasi ne lugenda ne lugwa Nakaseke ne lukiira mpaka Ngoma. Lwaki nga lulimbalimba bulimbi anti baali badde bazimba amakubo anti katugenda okunoga ne weekwasizaako nga bw'ogamba nti mukazi wawe namugudde kagomesi kamu kagira ayambalaako naye ddala neebulwayo akaguudo kale katudde tuve ku bino bye bagamba tweyagaliza ne tudde ku bitugasa ffenna kwa hujumula kubanga n'anaava ekaseesa ayinza okuyita mu luguudo kituufu naye nalo ne lugaana n'amazzi amalungi ne gagaana kati ebintu ebyo ate mulina obukulembeze tulina obukulembeze ebivaako pulezidenti ebintu ebyo tukabya amaki amaziga tukabya amaki amaziga nga waali amaka g'abayeekera
awali jukira nti okumanya we waali amaka g'abayeekera yali beesi n'okomawo mu 85 okupanga ebibinja okujja okukwata Kampala twakomawo mu Bulemeezi nga tuvudde mu Lukoola lw'Essingo tuva mu Lukoola lw'Essingo n'olw'Engomero lw'Ebulemeezi twakomawo mu Bulemeezi Oweekitiibwa Pulezidenti n'apanga ebibinja ebyagenda bino bigenze Semeriki kino kigenda kuyita wano kino kigenda kuyita wano kino kigenda kuyita wano era yakomawo wa Bulemeezi kati mutubuuliza ddala emyaka 38 ng'abantu bakyayiba mu nfuufu at least tetugaana nti Uganda erina ebigisomooza bingi nga leero bwe tukeera enkya n'ozaala omwana wo n'omanya omwana ono wange sirina gwe ngenda mukola ki kumulekera oba ebizibu ebirawo ebiri naye ateekwa okugenda ku ki ssomero naffe ndowooza beebulemeezi bwe twali badde kati kyengezaako okugezaako okugamba nti abakozesa ensimbi za gavumenti obubi beekube mu mutima ate neeno gye bakoze gye tugamba gye bakoze nazo tebamatiza lwaki okola oluguudo ne lumala emyezi 6 nga bagenda kulukuba biraka ng'ate ssente zafuluma ogenda okukola ssente zafuluma nga nnyingi lulyaki kati neŋŋamba nti osanga ffe baatubonerezanga lwaki twafiira ki bakadde baffe omusayi ogwayika gwayiikira ki so obanga olabanga kyewalwanira tekyatuukirira kyenalwanya sikyatugera okujjako nagambi nafunamu ebintu ebi ekyokubiri kibadde empisa twafuna empisa ekyo nkyogeredde ekyokubiri nze bukyanga mu buto bwange nawuliranga Kabaka kasimulabangako ekyo kyenyumirizaamu kubanga Kabaka namulabako era mulabye n'obukulembeze bwa Kabaka mukoze eki mulabye n'ebirungi ebirimu mbikoze eki birabye ebintu bimeka bibiri byokka empisa kubanga empisa zo zintuusiza wano ewuwo kituufu bannayuganda ebandaba okuva ebweru w'eggwanga ne munda waki eggwanga nti mpisa era lumu ŋŋamba bannange bakadogo bannange ba veteran ne bagamba tukuume empisa era kino kisubi nkyogera mu kamera ngendaba ne bannayuganda bandaba omuntu alivaayo nga yeegomba ensi ye ebeemu lutalo oyo alinga ekintu ekirumiddwa kookolo abatabirabangako be boogera bwe bati be baagala balabeko mukulu Kisubi omuntu eyeegomba okulaba ensi ye ng'erimu olutalo oyo alinga omuntu alwadde kookolo alinga ekijjankunene ffe kye twalaba seegomba kuddamu kukikola ki ukiraba ate n'abaana bange babazzukulu bange sandyagadde bakole ki bakirabeko olutalo terulina kalungi olwaleero Uganda erina ssente naye batugamba Uganda terina ki ssente omuntu azimba enjumba emu ng'ali mu gavumenti ng'erimu ennyumba za miliyoni 400 ennyumba meka 5 enju eki ng'erimu ennyumba za 1,400 miliyoni 400 nga mulimu ennyumba meka egi ennyumba meka 5 za miliyoni 400 oyo nno ye munaku oyo tazimbye embalabe ewaffe eyo yepangalira ewaffe ekiga eyo gy'owulira omunaku tagulaayo waliwo abasajja wosanga omusajja azimbye nomugamba naye ng'alina obwana nogamba nti akola wagundi ye minisita yali mu revenue yakola bwati manyi waliwo emirimu emisava Kisubi byotagenda kusabayo wegiri tukimanyi waliwo company department agencies zetumanyi kakati olwaleero ng'omwana ogenda okusomera okumusibira pocket money nga yokwata obukadde 11 nga takirinaako buzibu naye ng'omuntu oweruweero wero tweyango nga n'akayumba ak'emiliyoni 4 takayina so Nyanzi yala okwongera okumanya kubanga nkimanyi nti okwemulugunya kukyali kungi naye gw'olaba ki ekyetaagisa okolebwa okusobola okulaba nga kadogo oba veteran oba yeyazirwanako yeeyagalira mu nsi ye neeyazizege mukulu Kisubi nze naalisabye abaveterani mwenna
bakadogozi oba bazirwanako mwenna tulekerawo okwekubagiza ate ekisusse nti we tuwabaawo omuntu omugira kisa yenna Munnayuganda n'agamba nina akalimu genda okakole mukulu Kisubi tetujja no mu kamera kusaba wabula tujja okulaga ennaku yaffe n'ebizibu etwayitamu mu lutalo n'okusobola okulaga pulezidenti nti ffe abaalwana gye tuli twali badde tutubeera ki bwe tuti naye tetujja nti tuzze kusabiriza bantu kubamalako miki mirembe naye abawulidde ennaku yaffe waddembe okutukola ki okutuyamba awulidde ki ennaku yaffe tumwaniriza naddala mu bintu bino wammanga ebyenjigiriza ulira ti leero twafunayo wano era ssebo omukulu Kisubi neebaza okuba nti watukolera omulimu munene tuteerawo omukutu ogwa Yugi update newankubadde waliwo abagamba nti waliwo abasooka okugamba tuli bagwi baddalu naye olwali ekyomukisa omulungi era ekyasanyusa nti waliwo bakadde bange abajja ku mukutu kuno ng'ate baali balwanyi balungi kati okugeza nga Afande Migadde kituufu oyo Afande Migadde talina kyatamanyi mu Bulemeezi tayina oyo omusajja ne bagamba nti era bwe mpulira ng'ayogedde siyinza nagamba nti kino yayogedde kifu kubanga yatambula Bulemeezi yenna amumanyi talina waatamanyi Afande Migadde oyo owokubiri kayuukiyuuki oyo omusajja Kalibbala ow'eriiso omusajja ono naye yatambula amanyi Abalemeezi ki kye baagala ki kye baakola n'omusajja omulala lwakuba nti abamu bambi obasaasira nti olwaliro Haji Nadduli omulaba mukadde waffe talina kyatamanyi naye bakuze naye bagenda tulekera baani abagenda okwogerera abantu b'eruweru baani tulina omukulu Kaddu Afande Kaddu naye amanyi tulina Afande Serunjogi naye amanyi tulina Afande Kawaga ya Saluti ya Afande naye amanyi Major General Samuel Kawaga otyo naye kyetwetaaga si kinoomu tuvudde twogedde ne twagala ate eddoboozi eryaki eryawamu ng'eryawamu ligenda okukola ekintu ate ekyaki ekyawamu kijja kuba kya buswavu ku gavumenti gye twaleeta tutuuke mu myaka 40 mu giijo nga Luweero oba Nakaseke nga temuli mu luguudo lwa kolansi luli awo lutegeerekeka teriiyo mazima ki olonze ku bintu ebi international ebitugata ki fenna kubanga bino twogera nti abo basaba ssente kituufu tuzisaba twakola ki twakola naye ate n'ekintu ekiri jeno nakyo tukola ki tukyetaaga nabyo mukyabanja tukyabanja nti twalwanira mu Bulemeezi teri makubo ogenda wana Emyanzi ogende nja kwogerako obutawuli ogende Kasanda ogende Bukuya mbutuufu twatobereeyo naye okuva Emyanzi awo kyamogende Kasanda ogende Bukuya efuufu ettunka aliko Lubaali nayitako omupaka Lubaali okyaba mukulu Kisubi lwaki ebituka by'amaziga ebi international bigaanye nesikinomu bigaanye kakati biriwa bibatukolidde bakyatereeza Kampala nga ate buli nnaku ebinnya mu ebiri bakyatereeza Kampala bwanaatereera nga balyoka badda gye mwalwanira n'amazzi amalungi naye nga nkakasa nga walaba Kasanda nebaamu kubanga amasannyalaze kiryoke nebaamu oluguudo olulungi n'amazzi ne gabaamu olowooza omuntu w'e Kasanda aba akyajula ki kubanga ye erimira kasooli we alima emiti wetaaga buweereza nguudo amasomero amalungi bujjanjabi byebintu Bannayuganda bye basinga okwetaaga
kakati ebina bibiganye because eki ate tuwulira eno sente bayola buyozi ate sikuwulira buwulizi tubalaba n'okuba kyoki n'okubalaba omuntu n'akugamba nti ye olwa weekend bano abanywa ku mwenge anywa omwenge gwe bayita bereya mbwe ecupa emu ya mitwalo 6 mpulire sigirabanga mune baginywa ku gundi awo simanya awali Serena awali gundi awali Serena awali Mailo Nation simanyi wano ku Serena otyo abala bagenda mu governor eri wano woka amabala gonna jeri bagenda ku governor gye bachakalira era nsaba ba veterani bannange n'abasuubira nti banaawummula olwaleero tulina w'abakungu n'abatali baki bakungu omukungu asigala muki mukungu we baba bamusiibula tebamusiibuza jja bwe bati omukungu bamukwata mu ngalo omanyi bwe kitegeeza mukulu kisubi nga bakusiibula bakukwata mu ngalo ebabaasa kanaye bw'atali mukungu bayi oba tulabira bw'obanga otuuse kakati olwaleero tubadde wano embabegako awo tuwulidde abakungu be baawa emmotoka nga bebaza baba akasiimo naye ng'omuntu akoze mu gavumenti kale akasiimo si kabi naye nga buli muntu akoledde gavumenti n'omuwa emmotoka ya miliyoni 8 tekisi kibi naye ogimuwadde bw'abadde mu bukulembeze abadde mu kifo ki kino kyo kibuuzo ye abaffe lwaki okumuwa emmoloka ey'emiliyoni 8 kubanga abadde mu gavumenti kumpi emyaka 35 ng'asasulwa era ng'afuna allowance weeri naye lwaki sente ezo emiliyoni 8 lwaki kimugamba nti sebo kye nga bw'obadde sipiika omulungi nga bw'obadde vice sipiika omulungi nga bw'obadde vice president omulungi tulina sente bweziti twagala mu kitundu kyo tuteekewo eddwaliro kibe kijjukizo kubanga emmotoka esaanawo kibe kijjukizo oba essomero eddungi ate oba kale kyaki bannayuganda abatuwuliriza n'abatulaba ku kamera tubeebaza nnyo tuza okwebaza omukulu yatuwa basali kyagala nkalekese aliwa omukulu ow'ekyungu agape sebo Katonda kuwe ekisingo obulungi ate sebo era tusakire abaana tubayina era tusakire sebo siragira bulagizi sebo nsaba busabi tusakire tukyayina abaana abo oyoba omwana gwe batutwalira oba gwe watuwa ayinza okufuula eggwanga tewali yali amanyi nti President Museveni ayinza okusuula eggwanga lino ekirowoozo kyali kya muntu omu President Museveni n'omwana oyo ayinza okufuuka ensonga n'afuula Uganda n'ebeera Dubai kituufu kati bannayuganda embalekera nti akantu ako k'ebyenjigiriza lwaki nkesibyeko olwaleero ke katuleetedde ebizibu mu Uganda ate naffe abazadde tutegeka abaana baleme kuba balyake kubanga omuntu ne bw'anatukwatirako n'aweera omwana n'abeera mu lyake era tetujja kuyambibwa nga yalowooza kwekkusa yekka kyensaba abatuwuliriza nti aba alina obusobozi obw'emirimu oku security okubaako emirimu egy'enjawulo kubanga zo sente tewali aziyina n'aziyina agamba takola ki taziyira tetubeebaza nti mutuyambyeko oba kitono kitya oba kinene kitya kubanga ne betwajja nabo baganye tukola ki tuyamba ate nga twabeera nabo ate nga twakola nabo emirimu kati n'olwekyo gwate n'avaayo munnayuganda n'okwata mu nsawo yo akasente k'opakisiza ate abamu n'abasuubuzi akasente k'obusuubuzi bannaaye si kangu kituufu kambalirira tweyanzeege essimu yange eri 07 10 57 6 9 endala eri 0 8 1 85 44 36 eyo mbaako ku mukutu gibaddiremu eri 07 8 1 85 44
36 sebo bannayuganda mbaagala nnyo. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.